muto wange oli mungi ate oba takubira essimu nga teyitamu naye tiwakasi nkulina kati nkufunye taata obatera tutandikira wati olina okumanya obugisu butabutandika wakaita emyaka nga 2 mpulira ssebo era gye buvuddeko omukolo ogwasembayo ogwali mu kisaawe ky'embaale ogw'embalu bwe bategesekera embalu naye batalina ekisaawe kyabwe kinene nnyo kibayiteemutoto. Leka nsooke mala okubuuzaako taata. Tuli ku mukutu gwa Newsroom Uganda YouTube channel. Abantu badde ina abantu abangoberera wano ne baŋŋamba baagala okuwulyako ku mukenkufu nga tunnyonnyola obutya saako n'obwovu obwa emizizo egiri mu ggwanga ly'Abagisu naddala mu Mbalu ssaawa eno. Embalu mukolo munene nnyo nnyo era mbaga mu Bugisu. Mpulira. Obugisu obwo nanga ddene nnyo era kati bw'oba ngambe kukuba ekifaananyi kya mukolo gwa Mbalu oddeko okuba nti gukolebwa omugole oyo gwe bagenda okuba nga basala embalu omumuusi n'omusebi abantu abo be basinga okuba abakulu mu mukolo. Omumuusi ye musajja akwata ekitundu ky'omusajja ekyekyama n'akisika eddiba bw'ati ng'asonsesa omutwe gwakyo mu ndeeri. Omusebi yaleeta akando b'ekiso ekitegekeddwa n'asala omulundi gumu. Era omusebi oyo bw'amala okusebula omusajja oyo adduka n'avaawo n'adduka misinde adda luvannyuma ensonga lwaki bamuddawo n'adduka ayinza okusala obubi omwana ono omulenzi n'akola obukosefu omusuwa gwoba ku kitundu ekyo ekyekyama. Ensonga lwaki bwe yakikolanga n'amusala n'amwonoona baamukubanga ne bamutta. Wangi baamuttiranga waawo singa omusebi yasala bubi omwana n'amukosa emisuwa bw'ataddukangawo baamuttanga. Ensonga lwaki nti yadduka yaddanga akeera ng'ebintu bigenze bikyuka nga bitereera. Kati omukenkufu kankubuuze. Bano nabo balinamu engeri gye bayinza okukolamuko kye twandiyise risiki mu luzungu okukola ekintu era bwe kiri kakati okwewala ekyo bateekawo eyo embeera nti omusajja okusinga okumutta omanye obuwangwa bugana ne buyingiramu ate amateeka gano agafuga ensi nti era edda bwe yakikolanga bwekitumu amateeka tegannajja nnyo kale balina engeri gye bamugunjulangamu naye bakati wano abantu bo bakutta. Kakati omukolo gw'okusala embalu gwatandikira ku musajja gwe baayitanga. Katono nnyo nga tunabatuuka ku musajja oyo. Kino battangako oyo yekka oba ne famire baagirumbanga yonna olunyiri lwonna ne bamanya nti olwo luvuddewo. Kati kati bano abantu ababiri bo be battanga. Omumuusi kubanga omunuusi bwe nkugambye yasikedde babwati omusebi n'asala. Ensobi yonna eyakolebwanga babagamba nti mwagikola ababiri mwenna. Era bwe babattanga babiri. Era bo baabattanga. Tebafuukanga ekisekerera eri famire obutaddamu kufunayooko muntu yenna yenna afubutuka mu famire eyo naye atandika okusala obakola omulimu gwe gumu. Ekyo kyo kyakomanga awo wabula ekyasinganga olw'ekibi kwe kudduka embalu n'odduka ebugisu. N'ogyena e Buganda ne bakuzuula nti tewasala mbalu era ne bw'ofa tebasobola kuzita nga tebakusaze. Tusooke tuddeyo wali eri omusajja gw'otugambye yatandikirako. Kakati omusajja yasookerwako Abagisu abo kibanuuzibwa nti bava mu ggwanga erya Abisiniya oba gy'oyinza okuyita Ethiopia. Bwe bajja ne basenga mu katundu ke bayita Buduuda kati oyinza okuyita Buduuda Sironko ebitundu ebyo. Ne Kasese. N'asangawo omuwala gwe bayita Nabalwa. Nabalwa yenda yasenga ddaawo nga bo b'omwo mu bitundu by'e Buduuda. Nga Nabalwa oyo ofujja omwo yali yava mu Bamasayi e Kenya. Bwe yasengawo katono omukulu bwe yajja Maswaba bwe yajja n'asengaawo n'akwana ono omuwala n'amugamba nze bw'oba onjagala okumpasa sooka bamale okukusala nga kasente ddala ojja kubeera nange oli mukumu. Nga naye yakirabako eri ewaabwe oba naye yakirowooleza wa? Eno embalu Bamasayi bagisala eri mu Kenya. Kakati akakalombolombo gye kaava mu myaka kati tubale emyaka 2 okulo yatandika. N'amusala kati okukkiriza okumusala
n'aba nga ye muntu yasooka eddala okusalibwa embalu yakkiriza n'asalibwa embalu n'asobola okufuna omukyalo ono kuba naye yali ayagala nnyo omukyalo oyo olw'endabika ye. Tuli mu myaka 2 emabega. Tuli mu myaka 2 emabega. Kyokka ate kyewuunyisa nti ekigambo mu kisu kyo kivaawa. Kati bazaala omwana omulenzi. Bwe bazaala omwana omulenzi bakojja be bali bamasayi ne bajja omwana oyo omulenzi ne bamutuuma erinnya Nkisu. Enkisu ng'ekigambo Nkisu kitegeeza ente ennume ey'amaanyi mu Bumasayi. Kakati abantu b'omu kitundu ekyo ekyebuguuda baali muwangu okwatula ekigambo Nkisu ako bakiyita Mugisu. Kakati awo ne kitandikira awo nti Mugisu. Awo tufuna entandikwa y'ekigambo Mugisu nakati. Naye omukolo gw'okusala embalu mukulu nnyo kubanga y'embaga yokka ey'obugole omusajja gy'ofuna ekufuula omusajja. Embalu atagisaliddwa taba muntu ekyokubisobanukibwa nti oba mwavu obulamu bwo bwonna paka lw'ofa. Kubanga embalu eyo kutandikira abantu bonna mikwano gy'ofamire ekyalo kikusondera ebintu abaleese entebbiri abaleese enkoko embuzi kati ebyobugagga byo bitandikira waliwo nasobola okugamba nti bakusala embalu mukodde wali n'ekiyiga y'ettaka okwale. Kati bano abalemererwa okusalibwa baati babyagala oba babakyakaso? Abalemererwa okusala embalu kati gusooka weebuuza abakkiriza baaki bakkiriza. Bali bawanuuza mu Bugisu eyo waliyo olubaale ow'amaanyi. Bamuyita Kiryabwire lubaale w'amaanyi eyo mu Eastern ne Walugono lwabambaala ababiri. Kakati bo bawanuuzanga nti lubaale oyo buli we yakyalanga yateekangamu nnyo abaana abo abato okwagalanga okubasala. Kyova olaba embalu teriko myaka nti tutandikira ku 18. Ne bwoba wa myaka 10 wekiri ekyo ne kikujjira newo bagamba nange kati bansala muguno omwaka omusajja nga bakusala omanye embalu erina emyaka 2 waliyo omwaka omukazi n'omusajja. Ate ekyo kiri kitya? Kakati tutule mu 2020 ono guno omwaka musajja basala embalu 2021 tebakusala. Lwaki kiba kitya bakyawula kitya? Guba mwaka mukazi. Bakola ku gw'enfisi bwe tulanga ogw'enfisi gwe mukazi. Bwegoyita ogw'enfisi gwe bagamba nti ogwo omwezi ogwo omwaka si musajja ogwo omukazi gwa batiitiizi kakati guno omwaka obutali gwa nsunsula gwe musajja. Kati n'abawala b'ebugisu tebasobola kwagala nga bamanyi tebakusala mbalu. Bakuboola bagamba nti oli mukazi munnaabwe era bagamba omukazi omukenkufu babiwulira mu ŋŋambo oba n'omuntu asobola okubeera ng'atambula ne bamanya nti ono si musale. Ekituufu ebyo biba bigambo kuba tosobola kulaba muntu n'oteebereza okuleka ng'omulabyeko naye abantu tebatamanyi embalu tebagisalanga kusiramula bino ebyekisiraamu okutayirira kayiri y'ekisiraamu. Anti oyo omusajja Omugisu bakukomola ne bakuggyako eno okuva wano ku kikolokole abakandikira Ssebukuulu omutaka oyo. Omutaka yenna bamuwoola ate wano ku busiraamu bakuggyako oba wano waggulu wano Headmaster. Kati ate Omugisu bamuggyako amaliba 2 bajjako ne baddako lino erisooka ne baddamu ne baddako ako kakaaguuli ako akaba waliwo akanyama akaddako akasusu akeeru. Ako nako ne baddamu ne bakaggyako ne balyoka bakusibako obulungi osobole okugenda ng'obwonookale. Era ye obusajja bw'Omugisu bwa njawulo nnyo. Buba bugumu. Kubanga yonna ebanga nkovu. Buba bugumu. Era kuba bugumu nnyo kuba bufuna olukusa olwo olw'okubiri olwo. Kirungi nga kirungi era bakitwala nga nsonga era Abagisu njagala tubeebaze nnyo. Kati kitwala ebbanga ky'okuwona kubanga ebiriba bibiri ssebo okubijja ku mutaka oyo nga kisi birungi. Kati mu mbeera egy'edda bwe baasaliranga embalu twakozesanga ebintu ebyaffe eby'ennono. Ne bagamba nti baasakudde luuba ne baleeta ebika by'eddagala eby'ekinnansi ne bassaako. Nakati kikyakolebwa naye kakati omukenkufu luuba abeera alinga obuyinjayinja. Luuba ono si bwe kiti bwe kibeera. Luuba osobola okugamba nti buba bulo bwe bassa osobola okugamba bagizidde obulo ne bagatta omuwemba ne babissa wamu. Kati luuba oyo
basobola bakusiga omuntu n'olwanga akoze make-up n'ebintu ebirala abakisibe bakozesanga nti olwo omugole tomutintinga ne bamuteekako enkinga omukinga waggulu n'abanga atiikiddwa engoye bamutaddeko akakirakeete akirakeŋŋami obukirakira kwegamba ne bamutonaatona ng'omugole kati kye bayita buuba kyekyo ne bamusiiga bye baba bamusinze eno ne tuyita make-up ne bagisiiga ate ku kiwundu kuli kwennyini bamuteekako naye bamuteekako omutono kubassa eddagala nti nno oba oliawo olijja kugonya nnyo naye nga bakozesa eddagala ennyo ery'ekinnansi nga feko tulina eddagala lyaffe ery'ebinnansi eriwonya ebiwundu kati tulina eddagala nga bayita seziwundu kakati n'abageso balirira baliyita omubulibu omubulibu eno bwe tuyita seziwundu nti omukyala bw'aba alina ekitabo munda nga bamugamba fuuka seziwundu oywe ojja kutereera kati abagiso nabo bakirina naye kati ensi egenda ekyuka naye bo tebakyuka nti oba bamire ku mpeke bakakkanya obulumi nedda tebasanyalaza tebakola ki kolayita omusajja era bwe baba kusala embaga emikono giba waggulu booti ng'okutta omuggo nga teriyadde okwenyeenya naye tewaliyo omu byafaayo badduka ne batuuka ku kaseera ako naga nti wenyiwaawo nali nkangamu bukanzi obanga ekyo kimuvuddeko era abasiitizi badduka eno ne baddula ebisoga ne bavawo ebugiso eyo ne bajja ne basenga muno nga baddusa embalu mugamba mukikolwa omugengufu mukikolwa wakati akadodika oli n'asula omuggo wansi n'agamba ekiba kibe bunange tebadduka mulwa nsonga lekasita omwoyo gwe gumugamba nti kati yingira bo bawanuuzanga nti lubaale oli walugono oba kiryabwire kwaba babiri kwe baateeberezanga naye ekyo ekintu ekyo kwagala mutima batemanyiza obukomo babulina kubanga obaba bakuleetanga oddusa ennaku nga 15 kubanga okusala basooka kuddusa nemuduka ennaku nga 15 ng'olunaku lw'olwembaga olukusala terunaduuka kati lw'okomawo buwoti bagenda okusala osookera wa maama wo maama wo ng'akutte omulawo ng'atudde mu mulyango wakati maama akwata omulawo n'agusibira bwati mu magulu ge kati omwana wejjanga n'asanga maama we ng'akutte bwati omulawo agunyonyeza bakaya takankana namu awo maama naye n'agamba kati omwana n'afuna obuvumu n'agamba kati olaba maama naye agumye takankanye takaabye kati nange engumye ako kaali kalombolombo akalaganga omwana nti maama wo waali mugumu kati naawe guma era ekyo kyawanga nnyo omwana amaanyi bakuba ku mukolo wali maama teyabaawo kulaba kubererebwa mwana we nga bamusala n'abawala tebabeerawo tebasereza abaana bawala n'ekirala ennaku nga 14 kasita otandika okudduka ng'osebuleetinga embaluyo tokkirizibwa kwetagangana muwala yenna ennaku meka 15 ennaku nnyingi nnyo kubanga bo bagambanga nti eddiba lino lisobola okuguma n'erikaluba ng'omaze okukozesa omuntu gy'omukozesa okaluba n'okaluba n'oneka kati bakutwala nnyo ng'oli puleesi kubanga se bw'okusala akambe gundi akambe ne kamenyekamu 2 nga lwabugumu nga ddiba oyinza okwolesera omusebe olw'omulusi okukola ensobi mu kutayirira mu kusala engalo kiri eri oba naffe bennyini nti tukimanyi bumanya n'ekibaawo kaguma ng'omaze okwegatta n'omuntu naffe eno mu bulamu bwaffe obwa bulijjo kati waliwo omusajja nga si mukomole bw'oba toli mukomole oba oli kavani bulungi ng'olina sikini dokitayo yonna kati bw'omala ogadanga n'omuntu yenna ekyuka netandika egumanya eddiba oba nemunda efuna olususu olulala eddiba lino nina engeri gye lyesika then omutaka w'omunda gadda ku ngulu n'asika olususu olulala ekyenjawulo era ekibaawo naku bya bulijjo gyokoma okwegatta n'abakazi abangi okaluba omukenkufu we tubadde tutandika otugambye nti ensonga z'ebugeso mpanvu nnyo we tuba tuddamu okufunako nga katonda asiimye tutandikira ku ki bwe tuba tukatonda nga akkiriza njagala tukkirize tulabe ebyobuwangwa ebirala ebigendera ku mpavu kuba waliyo ebirala ebiri emabega waliyo obulombolombo ennono n'ensinza yaabwe ebbonga abagisu tulina ebigendera okutunula tutunulire emutoto mukolo munene nnyo wano mu east africa era bwe gusinga okuba ogw'amaanyi emutoto awo abagisu naye nga gugatta abantu okuva mu kenya
Nero, kuba bw'amaanyi nnyo omwaka guno tegusobodde kuvaayo olw'embeera eriwo naye omwaka tegwaliwo gw'amaanyi. Ng'ate obugesi bwatandikira Kenya ne butabeera by'amaanyi ab'e Kenya ne bavaayo ate ne bajja eno ewaffe. Badde nsaba Katonda baali bakkiriza kubitandikirawo nnyini. Lwaki Kenya obugesi gye bugambibwa nti gye bwava lwaki ate yo si w'amaanyi nga bw'amaanyi eno. Amiina.